Beatrice Mukamulindwa emyaka 7 nga munnansi w'e Rwanda yakedde wano ku kitebe kya Vision Group ng'alaajanula abaana be 3 ssaako n'abamwannyina baabulira mu kittabantu ekyali mu ggwanga ly'e Rwanda mu mwaka gwa 1994. Mukamulindwa agamba nti ng'olutalo terunnabaawo yakyalako mu ggwanga lya Bubirigi okulaba ku kitaawe w'abaana be Rwagasana Ernest eyakoleranga mu nsi eyo kyokka yali yakamalayo ennaku 10 zokka. Yawulira ku mikutu gy'amawulire nti wabaluseewo olutalo mu ggwanga lya Rwanda era nga kino kyamuviirako okumala akabanga nga tawuliziganya n'abaana be wamu ne mwannyina gwe yali abalekedde. Ubwo nkigera mu Bubirigi jenoside yarabaye amaze imyaka 10 gusa twabasha kugira amakuru tumenya y'abana y'umuryango wa Theodore kubera ko nta telefone zari ziriho icyo gihe. Genocide yagenda okubeerawo nga amaze naku 10 nga agenze Belgium bawewe yabeeranga era abaana boogerwako nga balekedde mwannyina gwe bayita Mutabazi Theodore. Mukamulindwa ayongerako nti abaana bano gaali mabujje okwali Mudachumula Alan Flavian ow'emyaka 13 mu kiseera ekyo, Ngwino Ndebe Aline yali w'emyaka 11 mu kiseera ekyo, ssaako Uwase Rwagasana Nadege ow'emyaka 9, ssaako n'abaana ba mwannyina okwali Uwineza Alice, Umuhoza Mutabazi Maria Noeli, nga bano baali ba mwannyina Theodore Mutabazi era gwe yalekera abaana mu maka ge era baali mikono mituufu. Bari batatu abana banjye Mudachumura Alain Flavien wari ufite imyaka 13, Ngwino Ndebe Aline wari ufite 11, umuto ni Uwase Rwagasana Nadege. Wabula Mukamulindwa yogedde nti oluvannyuma lw'emyezi 3 olutalo lwakakkanamu olwo omwami Rwagasana Ernest n'addayo ku kyalo Butale mukoddomi we gye yawangaliranga wabula ebyembi yasangawo omwana wa mukoddomi we omuto yekka. Agenda otuuka ku kitundu ekyo teyasobola kufuna Theodore Mutabazi yadde n'omwana omu ku babe oba aba Mutabazi Theodore. Abantu ku kyalo bamugamba nti Mutabazi kirabika yatibwa wabula abaana baagenda mu kambi y'abanoonyiboobubudamu kyokka naye bwe yatuukayo teyabasanga be yasangawo bamutegeeza nti balaba omukyalo omu yategerekako erya Rosette nti yagenda n'abaana era nga kiteeberezebwa okuba nti bakwata ku nsalo ya Burundi ne Rwanda. Bw'atyo okuva olwo ne gye buli eno akyanoonya abaana be ssaako abamwannyina. Kyebavudde batwala omutawaana banoonyeza e Rwanda kati bali mu nsi ezeetoolodde e Rwanda nga banoonya. Beatrice agamba nti omutima gw'ekizadde gumuluma era nga tanywa talya teyeebaka era ng'embeera eno agimazeemu emyaka 32 nga wano wasinzidde n'alaajanira yenna manye amayitire g'abaana bano oba abaana bano bennyini singa bamulaba ku mboozi eno bamunoonyeko ku nnamba z'essimu zino wammanga. Abambasaba kugira ngo niba hari aho bari bimenyekanishe bakoreshe amayeri ashoboka yose kugira ngo bamenyekane. Asaba omuntu yenna omuzira kisa asobole okubeerako amayitire g'abaana bano ng'agamanyi asobole okuwa Bukedde TV amawulire gano. Agamba nti embeera eno yamuwaliriza okuteekawo ekibiina ky'obwannakyewa ekinoonya abaana ababulira mu ntalo era nga yasobola okuzuula abaana 31 kyokka mbano temwali babe. Bino ebijjidde nga abatuuze b'Ennanga Bukasangati ekisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso basatira oluvannyuma lw'omwana w'omutuuze munnaabwe Uzaifa Kateera amanyiddwa nga Uzaifi okubula mu ngeri etategeerekeka. Nasolo Ajala nnyina wa Kateera tumusanze mu maziga nga mweraliikirivu olw'omwana w'okubula ng'ategeeza nti omwana yamusiibula n'amutegeeza nga bwe yali agenze wa mukwano gwe okusaala Jjuma nga n'okutuusa kati omwana talabikanga ate ng'omuyizi ono ali mu siniya ey'okuna abayizi baatandika dde okusoma. Yagenda bifo nga yidde tennatuuka nkwata neibange ne tugenda ne tunoonya naye omwana wange abuze. mbadde nsaba yenna alabye Kuzaifa Kateera ku ssomero ako amuyita Kuzaifi. Abatuuze nga bali wamu ne ssente waabwe David Sebyala bagadde engeri omwana gy'abatadde ku bunkenke. Bazadde bannaffe bonna oba batuuze bannaffe oba omwana oyo omulina tukusaba mukomyewo mu bazadde be oba mutwale ku poliisi e Kasangati kubanga twamaze okulipootinga. Omwana kati abadde alina okugenda ku ssomero ku Sande naye tali kulabikako. Basera bamanyi ku mayitire g'omwana Kateera ate naawe Kateera bw'oba gy'oli ddayo ewammwe kubanga otadde ekyalo kyonna ku bunkenke nga n'ab'essomero banaatera okutandika okweraliikirira. Kuzaifa w'oba owulira ndowooza otuwulidde ne banneiba bange obamanyi. Peace Navuga ne Yudaya Namyalo ebakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.